omusajja gwe bayita Kigozi John Baptist ng'ono yali dereva w'emmotoka ya Toyota Hilux ya double cabin eyakola akabenje enamulanda ku luguudo lw'Entebbe n'ereka abakozi ba Next Media babiri nga bafudde okwaliko oli Badiru kuliko simanyi biki nono gwe bayita Makona ali mu ddwaliro mu kiseera kino. Dereva oluvannyuma lw'okukola akabenje yadduka yabula poliisi ekasisa tumaze okumukwata kati agenda mu kooti bamuteekako omusango ndowooza guba gwa kigwa madda anti tibairaye otomana emmotoka bwe yakitongole basobola okompasetinga omulambo gwe guba guli mu itaka bene gwe baba bafunamu okwatisa babeyako amaziga be yakitongole akuba tyanze mu malegansi banatula wata akantu poliisi egitundira ku nnundo era ngesente zisigalagaddayo wafiira omuntu ate ng'era ekitongole twetaaga tubeemuuku obuntu bulamu twasoni wagana busoni wagane twategera ng'ekizibu kyagwa twatambulira tobona olwo omwana bamutomerera baba we olwafa ye yakoba ati atomeire mwidi ni Mulwanyi pega ati Mulwanyi nsibe waki oba nti nendo okukuba ebuto yaganize musonige katonda tobwasazeewo ekyegwegwa ekiongo ky'amakuba kikakasiza nti kino batwaire emundu balumbye prison nga boolaba wane waffe wane Kirinnya ne balumbye Kirinnya ey'ekyegeegwa ne babba emmundu 2 okuva ku basirikale ne bakosa abasirikale 3 mu mbeera ya nja kuzitwala tujja kuzitwala abasirikale 3 babakosezza bali mu malwaliro wabula tebannakwatako wadde n'omu. Poliisi egamba nti bibadde osanga 7 z'ekiro kibadde kibinja ky'ababbi kyakabadde ne mission yagenda kuwamba oba kuba abasirikale n'okubba emmundu ayembo eno mukulu w'amakomera ng'akoba ekisize kuba kirungi ezira musibe naye n'atolweke so which means abasibe bali bamaani babeeyi ino okusinga be batwaire kitegeera emmundu basobola odigiro abasibe abasirikale kitegeeza nti bakoze ogwaiba nibo banga oli injured ebyo bibalibwa mu occupational hazards nti bw'oba oyingira omulimu gw'obusirikale otegeera kirina okubaawo so bwe kitabaawo guba mukisa aye omusibe okulumuka kisetinga presidents embi eri amakomera gazira security emala so emundu basobola okutwala ye musibe bamunwekazira wabano wedyaka wakoba gulo ndi kujja bugungu ntoleyo aye owulira nti kyalemye tosalayo naye Mudofu nga mu kutundula mu nsonga eno ekitongole ky'amakuba manyisebo prison ebeera yanjawulo nnyo kuba kati abantu abagiyingirira egeti okutuuka katwogere ku wane Kirinnya okutuuka ku musibe tugeze ng'ogenza ku kyalo oyinza kuyita gate oyita mu gate 3 kati bali bageti baatuuse ne banyaga emmundu ne babeera sikafu kulwanagana nja kugitwala okumala akaseera abasirikale bakosebwa emmundu ne bazitwala tugaye nti bano babadde ne mission oba kuba kati incident erabikanga ene yali wane waffe ejjinja lwaga nti TV bagibbye ku reception ku CPS ejjinja ogeza ye bagitwala anti genda okugamba nti kati omusirikale aga nti babbye ebyo tubifaanagana waire n'omulundi n'omulala eno okuyingira mu poliisi nibayiba gundi TV abapoliisi bene bayinza okuba nga bangi nga bagitulakanika kyaziza girlfriend muyaka kuba ati abapoliisi bafuna sente ntolo yakoba ati kanjitolo omuwala acamuka aye baba okulumba prison omuntu alina emundu n'olwanagana naye n'okosa 3 nimutwa nimugolola n'emundu bale bona benakuba batrain bulungi sebo bantu ba bulido kuba esalidde yosebo government tekitwala nti kiri right ino ujabo no operation ejo kale katulinde tuwaga ndi kale